Nga kitalo nnyo. Mitawaana Twagala okumanya nsamba enule omusaayi ogwamuggyibwamu guno bwe yafumitibwa gwalagawa. Nsamba enule bwe yali attibwa engoye ze mwaba kimutuusaako mwazitwalawa. Ye bannange obusungu omwakozesa ku nsamba nga bwali bungi kubanga Spice Diana wina babbawunsa mwali musobola okukwata omwana oyo singa yali mubbi ne mumutwala ku poliisi kuba eyo murder case muntu kutta muntu. Gavumenti yeyina otuwa ekisembayo. Spice Diana oba eragira oba agende eruzira oba agende mu kkomera ne manager we nga bwe batubulira kiki ekyaliwo. mumanyi nti Roger yafuna obuzibu bw'omwana ono yafa kitobufiira we ate mukimanyi nti no Roger nze namukola ki nze namuleta mu bino ebintu solo kuba ndi Munnayuganda alumirirwa ndi Munnayuganda ayagaliza era ndi Munnayuganda anyolwa. Ebintu bino bibuusiddwa nnyo amaaso. Lwaki ebintu bino naffe twagala kuvaayo twagala kufuna ku bwenkanya kubanga twakitegedde nti abantu bonna mu nsi teri ayagaliza munne kubeera na mirembe. Kitegeeza nti bw'oba oyagaliza munne okubeera obubi naawe oba weetaaga okole ki okifiiringe mu nsi ezaddala bwe bakikola. Naye nze ndi wano olwa muganda wange ono mutowe eyafiira mugimu ku mikwano gyaffe ate ne batafuna bwenkanya. Bakoze ekisoboka okulaba nga bafuna obwenkanya n'ekikoze kiganye era nga bwe kiri mu Uganda nti omwavu takola ki omwavu tasobola kubaako kyasobola kukola. So abantu mwenna abali eyo famire ya muganda wange ono yafiirwako omwana waabwe yafa mu ngeri ndowooza etannannyonnyolwa naye nga abantu mwana mu mikono gy'abantu mwe yafiira nga bwe bali nti nno basobodde okubako omwana waffe gwe bakwata mu sipiidi awo nga talina kyakoze. Kati kitegeeza bateeke mukono bwangu batunnyonnyoleko ku nfa yaki y'omuntu ono. Omwana ono yafa atya abantu batereere emitima waaba nga proof ziveeyo okitegeera poliisi ebiyingiremu eteekewo obwenkanya kuba teri muntu ayagala kufiirwa muntu we okitegeera. So n'olwekyo omukulu ono bwe yantuukiridde nangamba twagala kukola t-shirts twagala kwabya lumbera ono mwana ku lw'omukaaga ne mugamba kale jangu ekirungi nangamba tuwandikiisiza mu kamera abantu abatulaba abalina omutima gw'omuntu Munnayuganda oba abantu b'omuntu wa wansi bawulire okukaaba kwaffe basobola otuddukira. So abantu b'e Bunnamwaya omwana ono yali mutuuze eyo Bunnamwaya era gye yaziikibira wagenda okwabizibwa olumbe. So nze wenawulidde ne kinkwatako ne ngamba kale mujje mbeeko kyenkola. So era tuyisa omulanga abantu abali eyo abanyolwamu abazadde nga ozadde ku mwana omanye obulumi bw'omwana oba ng'obadde ne muganda wo ng'omanye obulumi bw'okuba n'omuntu mu nsi. Tuyambeko abantu bano tubadduukirire ekisookera ddala bafune obwenkanya oba baliyirirwa okitegeera baliyirirwe mu bituufu ng'omuntu ategedde nti nga n'omuntu akkiriza nti kituufu omuntu yakola ki obujulizi buba bukoze ki bubuze obujulizi buba bubuze then ebintu abantu kye beetaaga ge mazima kumanya omuntu waabwe yafa atya ate era n'okufuna obuyambi. So tukoola Bannayuganda mwenna gye muli ku nsonga zino ezimu tuleme zibuusa maaso kubanga muvumirira ebintu byekitta bantu. Bannayuganda muvumirira ebintu byekisaddaaka baana. Bannayuganda muvumirira ebintu byonna mubivumirira. Kitegeeza nti poliisi byesibe tusomesa byesibe ekola kiso mu mbeera bwetyo abantu bano baba baagala bwenkanya nga tebabufunanga balina story zaabwe balina obujulizi bwabwe. Lwaki abantu baba tebava ku bwenkanya nga abantu oli ayogedde obwogezi ekigambo nti gundi tewannyimbidde bulungi musobodde omukwata ne mumuteeka mu nkomyo n'abeerayo ebbanga. Lwaki omuntu assa omuntu oba omuntu abatatanyonnyola muntu afiiridde mu nnyumba yo bamikono gye bwafudde lwaki abatakwatibwa. Kugamba Bannayuganda Justin kyensaba nti tubeereko obwenkanya ffenna tuli bantu mu nsi nate tuli Bannayuganda. Omuntu wabanga Munnayuganda abantu bafa ne baggwawo gavumenti ebyeggwawo abantu ye gavumenti. Simanyi oba pulezidenti w'eggwanga lino akimanyi nti waliwo abantu abafiira obwemage. Simanyi oba pulezidenti w'eggwanga lino akimanyi nti abantu bangi balina obuyinza mu mikono gyabwe nga teri yabubawa. Abantu bangi bakozesa kwegamba olukujjukujju lonna
oba lwanguzo linazza emisango bwayagala oli abamu befudde bakitalo ku byalo eyo ne police tezibasobola ne police tezisasobola banne baziba misango netu ate betuwulira abantu abazza emisango gya naggomole gyaddala tebakola ki tulaba babizanyisa kati kitegeeza nti bano abantu bonna abavayo ne beekubira emiranga bannange bankubye katono okunzita ne muvayo ne mubayamba lwaki ensonga y'abano abantu police tevayo negiyingiramu abantu ne bafuna obwenkanya mu bwenkanya bonna obusobola okubaawo oba baliyirirwa obagibweko ennaku y'omuntu waabwe kuki ate nabo bennyini n'abantu abakola ekyo babeere free kuba tosobola kukutta muntu no just nodalimba mu nsi bwotyo era just ebintu ebibi babigenda kusumbwa musole byonna biva mu kugamba nti bane kino kyali bwe kinebwe kyekituufu kiri bwe kiti naye kino kiri bwe kinebwe kiti ebyo ne bikola ki ne bibanga biggwawo. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu tawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Sitwalanko obudde mukubira ssimu kumubuuza bintu bino naye kubanga embeera ye gyateekawo si ey'omuntu gw'osobola okukeera ku makya omukubire kuba ye musajja ayinza n'okulikodinga n'akoogeza ebirala oba n'owulira birala ng'akurikodinze akujjamu so si buli amumanyi nkimanyi ekyo ndooza akimanyi kugamba ayina embala eyo kati so si ye muntu gw'osobola okugamba mbuno nkubire okitegeera mubuuza ebintu bino byayitira buyitirizi ku social media ku YouTube embeera yonna neeraga ffe ng'abantu abalina emikwano egiriranyeewo bo abantu emikwano gyaffe n'abamu ku bapoliisi abamu mikwano gyaffe tugamba ekituufu omuntu yafiira omumunda era kabangali yamujja omumunda kwe kukikonfaminga nti no ewaabwe wafiirayo omuntu. Abannayuganda nsanyusa okubalaba nateera amannya gange nze Simbwa Fred gwe muze mulaba abanja obwenkanya bwa muganda waffe Nsamba Henry eyafiira mu maka ga omuyimbi umwe gwe muyita Spice Diana nze gwe manyi nga Hajara Namukwaya wamu ne manager we Roger. Nateera nkomyewo ku nsonga z'embadde nzijambagamba nti tugenda kwabya olumbe lw'omwana oyo Nsamba Henry mu maka ga muzeeyi we Ebunamwaya abasinga obungi gye muzze nga mujja mutukubagiza. N'olwaleero nkomyewo era ngezezaako nnoonya Uncle Bafana ono nga nsaba anzirukirire ku mulimu guno gwendiko ne bannayuganda mwenna gye muli. Nateera sabe ne gavumenti nayo eyongere okumpa obwenkanya bwenzize nnoonya. Sebo Uncle Bafana nsanyusa okukulaba olunaku lwaleero. Ekyobwenkanya kino bannange eggoma mazima bannayuganda mwenna gye muli obwenkanya mu musango gwa Roger ogwa muganda waffe yafiira mu makaage oba aga Spice Diana bukyatulemye okufuna. Tugenze buli wamu buli mbadde nzija mbagamba buli lukya tugenze buli womanya wali ekitongole ky'ebyokwerinda okuloopawo tuloopyewo naye ndowooza mu Uganda lwo kino kye bagamba nti oba omwavu tasinga musango gwate ssebo mbuuza lwaki njogera ekyo. Omwana oyo bamutte ennaku z'omwezi nga 3 omwezi gw'omukaaga 2022 paka olwaleero gigenda owera emyezi 8 nga tumuziise tuli mu kutambula butambuzi batugamba mugende mujja kudda enkya mugende mujja kudda enkya naye twebuuza ku madakesi nga n'abagambi boba abavunaanibwa oba abayogerebwako okuzza omusango guno bali bweru batayaaya butayaaya teri n'omu abagambako yadde. Roger wakati mu kulaba amawulire gano ng'alaba mulemezzaamu ng'era mulumiriza kuba nze kyennyimiriddeko ge mazima kuba naye Roger akimanyi nti ge maki. Roger yasala olukujjukujju n'abaamu abamu be yayisaamu diiru bantwale mu maaso ge alabe bw'ayinza okunsirisa mbe mu kintu kino. Era Roger n'antwala paka munyonyo akafa bakayita Chubana bwe yantwalayo n'aŋŋamba bye yaŋŋamba musimanya onkubye onemezzaamu bulandi ogitta omuyimbi asula akaaba oli musajja onoonya ssente lwaki bino tobivaamu tukole ekiddako. Nansuubiza okukyusa obulamu bwange biki ne mutumya ne mugamba Roger nze kino nkikugamba ndi mu maaso go bw'oba onzita nzita ne Roger nze sidiiringa na mutemu
kati nze nakwesiga ntya nga watutte muganda waffe wamuzikiza kati nze ate ngende maaso n'owuliriza ebigambo byo nangamba biki nze mbadde nsobola okulumba mu bubi kuba nina abantu abansaba omulimu bakugjewo ne nabagambya ekyo temukikola ne mugamba Roger oli waddembe obo bagamba naye banzikize bakole ki ne kasita gwo okimanyi nti ekibi tekiggwawo na kibi era Roger akwata mu nsawo yagenda n'aggyayo ekisawo kya ssente n'aggyayo miliyoni ya Uganda n'agikola ki n'agiwa omwana gwe nali naye agimpe olw'okuba nze nali nnoonya bujulizi nti Roger kituufu watta omuntu nali nina oreceiving ssente ezo mpulire nabiki by'oŋŋambirako nabiki by'oyagala nkukolere era Roger wagenda maaso wankwata video ng'onsuubiza nti ogenda giwa Spice Diana ekukakasa nti mumaze okuwuliziganya nange nzikize neme kuddamu kwogera ku nsonga eno ate ne miliyoni yo Roger olwaleero gy'ogamba abantu kuba olina abalala b'ogamba nti wampa miliyoni kankikubulira bannayuganda bakitegere miliyoni yo gye wampa Roger omuntu yandeeta ewuwo oyo omuvubuka gw'otambula naye actually kansomene namba y'essimu eno bannayuganda mutegeere kuba omuvubuka oyo naye kyaliwo otambula naye simanyi oba naye omu ku mutemu abatta Nsamba Henry simanyi nenja bannayuganda bawulirize ennamba eno Roger otegeere ani yatwala ssente zo ziyakuwa akakadde kogamba abamawulire buli bosanga mbwapa ssente ene namba mugiwulirize bulungi bannayuganda era nannyini simu eno atambula ne manager Roger era gwe wandiringa okuva lwe nali ku DPP's office ng'okubira amasimu n'ontwala ku National Theatre nenkusanga ne promoter omu ow'ebivulo w'amaanyi era ye yeemanyi bwe mwali mudiringa muzikiza omusango guno enamba y'essimu eri 0703 89 97 75 njiddamu eri 0703 89 97 75 amanyi eri muga mukazi naye omuvubuka abamumanyi mumanyira abakozesa essimu nze mukujja mu nsonga eno oba musango guno era njagala manager Roger n'ab'ebyokwerinda gye muli ne Spice Diana nga tonnaba kumanya ani bukakafu mbujjawa buli munnayuganda yandyagadde okumanya ekibuuzo omulambo gwavaawo okutuuka mu kikomera kya Spice Diana buli munnayuganda gyali ekibuuzo ekyo ayagala ansa yakyo ekyokubiri munnayuganda ayagala okumanya ani yakubira police okujja omulambo mu kikomera kya Spice Diana kubanga omulambo fe wakati mu kukola statement tumaze ofuna omulambo bamaze tukubira amasimu kwaffe yatukubira yatugamba nti mwana mmwe yafudde naye yajjiddwa mu maka ga Spice Diana naye okumujja mu kikomera kya Spice Diana yakozesezza essimu ye nga akubira police ejje muyambe ejje omulambo wa mu kikomera kye basebo ne bannyabo mwe mwagala Uganda njigambe nti omulambo gwava waani oyo mwana omugenzi yali oba yali mubbi Nsamba Henry bino byenjogerako abamumanyi bino nawe Spice okimanyi nga yakubibwa nga ne Roger kino okimanyi ono omwana mukolaganye naye ebbanga etaka wansi wa myaka 7 manager Roger ne Spice Diana okimanyi ne mbanneyibabo yadde gwe wabasasula wabagulirira basirike okimanyi badde nga balaba omwana ono ng'ayingira mu kikomera kyo oba baalinga bamulaba ng'ayingira mu kikomera kyo ng'agenda ajja naggulawo ne baggulawo n'ayingira ne mukola bye mukola n'olunaku lwennyini lwe yattibwa oba lwagamba okufa lwe mwamutta mwamugguliranga era wali wamulaba okuyingira naye wakati mu kuyingira kyesaamanyi oba kyesijja kugamba nti kino nkimanyi kyesimanyi oba yali alina byababanja nga mwagaana okukkiriziganya era mwatandika okkuba omwana ono nga waliwo abawulira naye teyafaayo ki kye baali bakola ki naye yawulira omuntu eyali atulugunyizibwa munda era akaseera mpawo kaaga ne mukubira patro nejja neggulawo gate nekuba akabina munda ne bateekako omwana oyo era omuntu oyo yomwe yabalaba yadde mumugulirira nammwe mukimanyi nadde ebbali n'alaba emmotoka eyo ng'etwala omuki omulambo nze ensonga ze nnina era ze nsobola okusimbako amanyi ezaamuviirako okufa kuba oyo omwana mumulaba muyinza oba mumulaba mu mbeera eyo gy'alimu naye yali musajja mukozi yali musajja mukozi ng'akuba amatafaali ge ate nga gakubidde ebbanga akasente yali akasonze kyesimanyi oba nze kyenteebereza
nti looja ayinza oba ye yatuuka n'alaba nga ssente z'omwana aziridde oba azitutte naye ng'okusinzira omwana bwe yali afaanana nga ekifaananyi ky'omwana bw'afaanana tasobola yimba na muyimbi we ate nga nze ono mwana nga bwe mumanyi yali alemerako nga tosobola kutwala ssente ze n'akola ki n'akuleka era nsuubira wakati awo ndowooza mu kumugobaganya genda nsamba eno yalowooza nti ssente ze zijja kufa ye mu ndowooza kuba yali ayagala kuyimba na Spice oba yali mu kibiina kyabwe bulungi nnyo n'ensi ewaffe bunamwaya yonna ekimanyi ne bw'ogenda essaawa za leero n'obuuza nnyina gwe njagala ove wano nga tobibuuza nze genda ebunamwaya bagambe mbuuza maama wa Nsamba Henry bakubuulire biki bye yalinga ayogera ne mutabani we n'ekikoosi kye bwe yali ekiguruupu kikubuulire kuba n'olunaku lwattibwa oba lwe yattibwa kuliko essimu ya Roja ng'eyogera n'omwana oyo manaja Roja bwampa akakadde aŋŋamba mpakadde kakusirika ndekerawo mwogerako ndekerawo gamba eggwanga biki ebyaliwo nga yakampa akakadde ako oyo muvubuka enamba gye nsomye kuba ye yantwale wa Roja era mu kuntwala yantwalayo nga ŋŋamba nti omugagga agenda kuwa ssente ayagala oleme kutaddamu kwogera bino byonna kuba famire eyo yo nsiriifu naye gw'ogikola ki gw'ogikulidde ogikulembera okubanja obwenkanya ate Roja kyatayagala eyo miliyoni agikuwadde just airtime okubeeremu ng'omuvubuka naye aba yakampa miliyoni ya Uganda eyo kuba kolo saagenda nzekka nina ne be nagenda nabo abalimu n'ab'ebyokwerinda yadde Roja teyakitegeera kuba ne bye twakola naye byonna ebifaananyi byannemu okukwata naye emboozi gye twanyumya ne Roja yonna nga bwe twali nze nakozesa amagezi gonna ne njijjawo era njirina nina gye nagitwala singa Roja okwatibwa ne Spice Diana bw'oba ogamba nti tuli mutemu n'obutemu buno temubumanyiiko ebyo ebigambo bajja biddamu babikupuleyingire we obuuze bakubuuze kiki wali ogezaako okunnyonnyola nga tuze ku kyakakadde eyantwale wa Roja yaŋŋamba nti buli ssente ze bampa kuba ye yali afuuse broker tuzigabanira waki wakati olw'okuba nze nalina information gye nali nnoonya nze saafokasinga ku ssente za Roja kuba nze ekyali kintutte wa Roja njagala kumanya kituufu Roja omwana ono mwamusse era bw'aba yafudde ki tuba twakava ku mmeeza ne Roja tumaze okwogera nvubuka nanze ze bali nangamba tema konzi bampadde miliyoni obadde ogamba ki tipe emitwalo gyange ameka njagala Roja wetegereze bulungi nnyo manye ne ssente zo bwe zaagenda kyesimanyi oba mu kuzimpa wali wadirinze ddala n'abajjozi nzijjako abajjozi twala omuvubuka nangamba emitwalo 5 ne mugamba nvuze mafuta n'ebindi nabo tobamanyi neera nabo nina obbasasula gwe muvubuka gwe n'okwata emitwalo gya Uganda 3 nenjikuwa nakuwa na bw'etaano 6 nenva mu kifo n'emitwalo 7 be nali nabo abe nali ntambudde nabo mu mafuta nenkwata emitwalo 2 njikole ki nenjibawa balance ow'emitwalo 5 gwe yadde ogamba ziyinza oba ojja zeegaana neffe twazikwatanga kizibiti era zirina gye ziri essaawa yo bw'eneeba etuuse ng'okwatiddwa ojja kunnyonnyola wali ompaza ki so yeeyo miliyoni gye mumbuuza weebale nnyo manager Roja bwe ntuuka ewaka waddamu n'onkubira essimu n'ombuuza boyi ki ekiriwo konze sirina tabbu n'ombuuza oli steady konze ndi steady n'oŋŋamba oyagala mbere ku simu yange buli dakiika nga nkutayipingira nwane okutta omusango guno nje mu family olukwe nzire side yo mbere nga njubisa then bali engeri gye basirise so nange bwe nvaayo kijja kwangwira omenya file eno nekugamba esimu gye nnina yambwa tesobola bikola nombuuza tosobola funayo kasimu kamangu kasobola bikola nekugamba nsobola ne sina ssente n'okwata emitwalo 3 n'ogaweera oyo muvubuka agansindikire kwe enamba gye nsomye omuvubuka era munaddamu nankubira nanga Roja mpadde emitwalo 3 nenze zonna so azikuwa ngenda kuwa emitwalo ameka 2 noonye essimu esobola okukola ebyo ebintu Roja olw'okuba nze nali nkyagala information gye nsobola owa bannayuganda nti Roja kituufu guno omusango ne Spice Diana mugumanyi mwaguzza nagenda mu maaso nekwata bu video kuba wansaba ng'amba obwagala nembwekwata nembukusindikira ngezeeko okukusembeza manye ekituufu kiki ekyakola ki ekyaliwo Roja nze bwe namala ofuna information gye nali nnoonya era nagikwata information yo nembako munnamawulire omu gwe nagisindikira ne message zo zonna nga bw'ozimpa kyesamanya nti munnamawulire oyo yali ttiimu gwe nembimusindikira n'abikusindikira n'oddamu n'obinsindikira
eje emitwalo gya 3 gwe omulimu gye njo kugamba bwe gakola gombuuziza naye nze nga tetunavaawo kuba ekya ssente si kyekikulu nze njagala kubuuza mu nsi muno mu ggwanga Uganda mwe tuli omuntu tugeza ayina ssente waddembe okukola kyonna kyayagala nga talina kimugambiddwako by the way kantu alina omukisa guno waliwo omuyimbi gwe oli w'amaanyi ensi ekumanyi wakwata wayingira mu fayiro eno era olwana kutta fayiro eno nga gw'ozannyira roja paati eno muyimbi gwe nga weefudde mukwano gwa taata wa Nsamba Henry wakwata Spice Dana oba ttiimu ya Spice Dana n'ogireeta mu makaago nga gwe bakulembeddwe oyagala beetondere muzeeyi ono n'obaleeta mu makaago n'obakweka eyo muyimbi gwe n'okubira taata wa Nsamba Henry ono twalina ku Wakazawusi mu DPP's office n'omukubira essimu n'omuyita nti olina by'omugamba kumbe oleese ttiimu ya Spice Dana ejje yeetonde oba emwetondere ne mulagira muzeeyi oyo bw'abajja tajja n'abantu abangi wamulagira ajje n'abantu babiri ye ne munno omu era muzeeyi mu kujja gwe twamugamba nti ttiimu eyo eriwo era bwe yatuuka ewo wamuggyako amasimu oba mwamuggyako amasimu nga naawe bwaganzijjako nga tuli emunyonyo ne mugenda mu maaso mwetondera muzeeyi n'abagamba bye yabagamba nammwe bye mwamugamba ne mumusaba ave mu musango guno ne mumusuubiza eggulu n'ensi bye mugenda omukolera kyesimanyi muyimbi gwe oba amakaago yafuuka kkooti olw'ebyekwerinda oyo ye abamumanyi yapangisa bunamwaya yazimba bunamwaya asula bunamwaya abamumanyi mujja mumanya era muyimbi gwe bwe nabadde njogera ebintu bino nabikuweereza ku simu ne nkugamba muyimbi gwe toli mulamuzi omulimu gwo kuyimba simanyi lwaki omusango gufaanagana bwe guti murder case oyagala esirike mu nsirika bwetyo nakusuubiza ne nkugamba oyina abaana kyesimanyi naawe baba nakuttira omwana wo ojja kwagala ebintu ebyo bigwe bwe bityo n'osuubiza n'okunsuubiza okunsuuwinga okuntwala mu kkooti nenze nagambye ndi open wendi amanya gange nze Simbwa Fred bojje bunamu abajja kundaga boba toyina na namba yange kantwale n'omukisa ogugikuwa ogiwa ab'ebyokwerinda byo essimu yange eri 0704 0787 78 07 4 07 giwa ab'ebyokwerinda bankwate onsuwinge ontwale mu kkooti olw'okugamba tiva ku Spice Diana amale ebizibu bye Katonda kuba omuntu nze lunasinka na loja ndowooza yandaba embeera gye nalimu n'abantu abatera omusemberera ngalaba nze nfaanana bubi nansuubiza agenda kyusa obulamu bwange ye loja sente azirina takyanoonya ate singa naamujubisa n'enkisussa ani muluka ndi wazivuga nga loja bwansuubiza naye nze ne mugamba munnange kangume mu bwavu kuba bayinayo kamba buulire banamawulire abamu naddala loja abakozesa okutta emboozi eno oba eggulire lino kuba loja bingi abikoze ndowooza mubiraba nammwe njagala baanammwe abamawulire abantu mmwe abamawulire wesse mu kifaananyi singa muganda wo yeyattibwa mu nzitibwa bweti essaawa ya leero nga nze gwe basasula nzite eggulire eryo nga gwe olwana kufuna bwenkanya naye nga ye waliyo oli kyakola kusasula abamawulire kyoga nti omuntu ali eyo yeteeke mu bigere byammwe weeteeke mu bigere byaffe nga batta muganda wo Nsamba Henry yali muna Uganda ng'omulala weewaawo yali mukubi w'amataffaali naye ate ayina abantu be yali abeezaawo era abaali bamwenyumiririzaamu so wakati nga tunoonya obwenkanya mbasaba tube kimu munnange bwe tugenda mu bitongole by'okwerinda nga bw'omanya Uganda fayiro gyeri yatambula naye nze nkugambye nalondola fayiro eno okuva ekatole yabwabwa ewa IA yagikola natwala n'omukisa n'entuulako ne IO eyakola fayiro eyo ne mubuuza naye afandiye wano tulaba omuntu ne waba bbye kasimu mumufiirako ne lwaki onassa omuntu agambibwa kale bw'aba teyatta ne lwaki temumuyita oba temumukwata ajja tunnyonnyola eddala omulambo guno gwatuuka gutya okuba mu maka ge kubanga kale bw'aba agamba nti ye yali mubbi abeeko ekifaananyi kye batuleetera kuba agamba ye Spice bwe mba ndaba interviews akola agamba yali alumbiddwa omubbi oba omutemu naafuna eneetaasa gye yamwetaasaako ne buli munnayuganda gy'ali ayagala okumanya
nsamba enule yayingira ate wa Spice Diana kuba tuli bantu bakulu wa Spice Diana mulaba wafanana ekikomera kiriko futi nga 11 kiriko sengenge kiriko amasanyalaze Spice Diana wako ina abasirikale oyina ba bouncer oyina ba bodyguards oyina embwa oyina ba house girl oyina ba house boy oyina nabakuyamba kawaka nsamba Henry bwe mwagala okwebuuza yayitawo okutuuka mu nju Spice Diana jogamba nti yali azze kutta. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Nze bino mbyogera nga tuzeeyo ku kyema kyende kola olunaku Roger Rampita okunsisinkana namba gye mbasomedde abagimanyi mugimanyi niyo muvuka mu mumanyi yampita emachinde ku Chicken Tonight we yali agala tutule ne Roger twogere ku nsonga zino wenyinzo zivaamu naye bwe tuuka emachinde abavubuka waliwo abaali bamanyi ndowooza nga bakyali ba Roger bo batandika okukola sayini zaabwe yadde nange saali nzika kuba nali ekituufu nali njagala information kuba oba onoonya obujulizi mu murder case oba oyina onnoonyeza ddala otegeere ono omuntu yaani polisi bwe yalimu mwe ne mugamba tetwagamba polisi bwe beegaanye okunoonyereza ffe katukole ogwaffe ffe tunoonyereze tubulye bannayuganda biki ebiri mu ki omusango guno tuuka emakindi ngeno olaba abavubuka awo ku Chicken Tonight nabo omuvubuka mpisa nkubira essimu alina basuulira sigino naye lwakuba ekyomukisa gwe nnina be nali ntambudde nabo nali nabagambye dda temunzijaako maaso asobola kozesa essimu yo sika ebifaananyi ani gwe ndi naye ki ekiriwo era mbwangu nnyo we nange embeera etandise okusajjuka oli samwana chance kwogera maaso kugenda kukola byaffe emwesimatulako ye teyategeera nti nkoze eki olunaku lwe lumu era ne baddamu ne bankubira ne bampita emunyonyo ko olwo mbanyumiza lwe nafuna tiimu eyalimu ne security nengera ne meeting a Roger nga ndi mugumu nga sina nakyentidde nakati ntambula naye nze simanyi era nkugamba Roger ne Spice kuba nabalabye muina interview gye mwakoze nga muina ono omuwala gwe mwasibye ng'omusango gwe muvunaana mbwe simanyanga yaboogeddeko olw'ekivulumbu tekyanyuma nga tege mazima kubanga Roger ne Spice namwe mukimanyi ekivulu kyamwe ekiri ku mimwa gy'Abannayuganda nkugambye bino mbize mbibagamba Roger mbigambide kati gino emyezi giri 8 oli waddembe okusindika abatemu banzite oli waddembe okujja n'ompamba kuba wabinsuubiza nongamba ne mu security ya Uganda oginamu omukono oli waddembe okujja n'onkola kyokola ki naye kino nkikulayirira Roger ne Spice Diana ne munaba munzise ne muggulu mujja kunsangayo ne bwe tuli ku line nga tugenda laba Katonda nja kuva mu line ngende ngambe Katonda Spice Diana ekikola kye wakola ku nsi ne manager wo Roger kati obona buyinza okuba obusungu kati mwe nga family mwandyagadde kati abantu ngabo baba bakwetonda ne bajjoba mu kamera mwagala betondere mwagala bo baba bakwetonda betonde batya Spice Diana njagala aveeyo ekisooka asooka abuulire eggwanga kyekyali ewuwe ku byogerebwa era bw'aba wakwetonda yeetonda ku ki kubagamba tabimanyi bw'aba wekwetonda yeetonda ku ki Spice Diana nze mwabogera nange nze nalabako nafuna omukisa n'endabako katambi akaaliwo ng'ono omwana bamunyega Roger akaina atambula nako ku simu open wakandage munyonyo kalina simanyi lwaki oba jogo nabaki eryo kye simanyi oba Roger gwani ng'oswana otwala obudde n'okwata biki ebiriwo ng'omuntu ava mu bulamu bw'ensi eno lwaki akatambi ako tokawa ggwanga kale bw'obaako tosobola kata lwaki totuwa kamera zo bye zaakwata ng'omwana ono ayingira akatambi kali bw'oba okeetegereza tekalaga nsamba enule ng'ayingira kikomera kya Spice Diana ate tekalaga ng'ava ku kkubo ng'ayingira wabula akatambi kali kakulaga nsamba enule yali mu ddiiro lya Spice Diana naye mu kuyingira nze mu ntegera yange mbwe nalaba akatambi ako kyennyinza okukunnyonnyola gwe oli waddembe okugjamu ekikyo nsamba enule waliyo omuntu eyali amuyise biri ebintu bibiri nsamba enule bw'abanga bali mu kufa kwe bayinza oba baali bamuseetinze nti oli yamuyita jangu
bw'otuuka mu nnyumba mu ddiiro kwata mu lukuubo bwe ruti naye mu lukuubo olwo waliwo ebisenge nze nkugamba kye nalaba waliwo ebiri ekisenge ekiri ekyengulu n'ekyemmanga naye nga nsamba Enuri abutaabutana ndowooza nga yeebuuza watuufu ndagewa kamera awo weekoma okukwatanga mulamu naye bino nga atugibwa akubibwa afumitibwa ebiso tekubawo naye njagala okwebuuza bweba kamera yasobola okukwata ekyo omulambo mba mwagufuna mwagukebera nga gwafumitibwa fe okutuwa omulambo n'ebifaananyi mwenna abamawulire mba musobodde nja kubibawa omulambo guli gukulaga yafumitwa biso kuba gwalina ebituli alina ekiso wano bafumita gwe woosuubira awasobola okuva omusaayi mu sipiidi singa oba ogwetaazi emiswanga bakulaga wano mu bulago waliwo ebituli era abannamawulire ndowooza abamu abagumu mwabula abaabita twagala okumanya nsamba Enule omusaayi ogwamugibwamu guno bwe yafumitibwa gwalagawa ekyo kibuuzo nsamba Enule bwe yali attibwa engoye ze mwabaamu kimutuusaako mwazitwalawa ye bannange obusungu omwakozesa ku nsamba nga bwali bungi kubanga Spice Diana wina babbawunsa mwali musobola okukwata omwana oyo singa yali mubbi ne mumutwala ku poliisi ebyo nanga bikoleddwa nanga okitegedde oyagala asibwe oyagala yeetonde oyagala ki guno omusango murder case kyemmanyi omuntu bozza omusango ogufaanana bwotyo bwe gutyo amateeka gaba galina okukolako kye galina okukola ki era amateeka tongera okusaba amateeka kuba nze sigirinamu obuyinza eyo fayiro kuba eyo murder case muntu kutta muntu gavumenti yeyina otuwa ekisembayo Spice Diana oba eragira oba agenda eruzira oba agende mu kkomera ne manager we nga bwe batubuulira kiki ekyaliwo nze ekyembezeza wano mu kamera kulaba muntu ng'ono nga yaziirana oba kulaba abantu bano nga baziirana kubanga emboozi zaabwe zijjudde ku social media konna ku TV ziyinza okuba nga tezaayisibwa nnyo nga tebaziyisa ng'abantu bano bwe bandikoze eki bwe bandyagadde so nze of course baganda baganda ne bantuukirya nga tugenda kwabya lumbe naye at least gwe watandika ne Roger okitegeera tuze gy'oli nga twagala otuyambeko oba gwe wabeera nayo yinza okuba nga gw'omumanyiiko ebintu ffe twagala at least otuusisemu eddoboozi abantu baba nawulira eddoboozi lyo nga gwe omuyimbi basobola at least otunoonyezaako obwenkanya tutegere omwana waffe bwe yafa abaamutta babakkiriza nti baamutta oba batwetondera oba bakola ki kugamba nti wabeerewo okubalansinga ng'omuntu yenna bw'anaakola ki so kwe kutegeezebwa nti balina olumbe lw'omwana oyo lugenda kwabizibwa ku lwa mukaaga so nembagamba bayitireko wano okitegeera tubeeko kyetuyinza obbayambako mu byetaagisa ku lumbe olwo luno si lutalo era saagala muntu ali eyalooze mu luno lutalo buno bwenkanya oba kale kuno kwagala abantu bafuna obwenkanya n'abantu abalina obuzibu ku bantu kugamba abantu baleme kubeera eyo nga bo baloota birooto by'abantu balala buli lunaku so nga ate bandibadde ebirooto babikola ki babivaako abantu baba balina obukakafu nga abantu balina lwaki bo baba tebawulirizibwa Devicom simanyi lwaki kati abantu ngabo nti gundi akubye Roger aba yasobodde osiba omuwala oli olw'omugamba ekigambo bw'aba Devicom nga yamukubye ate kati oyo promoter oyo alina eddoboozi ly'abanne ba promoter bangi nnyo abasobola okugonjoola ensonga ezo kyemmanyi omuntu yenna kati Devicom bamukubidde ki nendowooza bwe kityo sibo kino kwasimanyi oba bokale tebakirengera naye bwe kiba nga kituufu nga omuntu bw'aba aboogeddeko bamukuba kiba ate nakyo tekigenda balekera mirembe kubanga ensi bwetyo si bwekola ki si bweri ate mu kyo ekifaananyi mu bintu bino byonna ebijja bibeera bagye bakola birimu ekifaananyi ky'omuyimbi waffe that is the problem nti byandibadde byo bikolebwa nga bantu bonna babikola naye ne biba nga tebitambuliramu ki kubanga eri famire yeemu bano baba bakoze ekintu okitegeera kiba kibakoseza wamu so nze ngamba nti bino byonna ebintu n'obutalandagana ki nabo bennyini baveeyo bagende bakole ki kirabika okuba nti n'omuyimbi alabika okuba nti naye musabuzi oba mukubi akatambi kavayo emabega nga amaze okusonyiwa liyita dansa nga Shakira yagera naye ku ssimu alaga nti naye yali asobola omukuba asobola omutula asobola omukola ekyakabi kyonna n'omuyimbi tugambe nti naye ali mu mbeera eyo kati
anti nabagamba lya goyita naye nga bino abantu bannayuganda betwagala obbagamba si nti abo baloja b'amaanyi naye kwegamba kye bakola nabo bennyini tulinga abakola ki abababuulirirako okitegeera basobole okulowoozaamu kati nga bwe balabye nti basibye oli omwana bagenza omaliriza ngo audience yonna ebakyukidde ebagamba temusobola kukola kintu bwe kityo era bamaliriza banyize na Shiba nenga kyavudde ku ki k'oyo omwana bamaliriza balaba Shiba alabika ate ye omwana oli gwe basibye alinga akirimu ennyo afuna obwenkanya alinga akirimu ennyo ndoza ku bavudde okukola ki ate anko bafana kati nnyo bannayuganda bannange tubeere bantu bakulu bino ebintu bya Spice Dana bino bye mulaba ali mu kujja bantu ku mulamwa okuteekawo embeera mbu yataddewo beef ne Shiba bannayuganda mwena gye muli njagala mubeere bantu bakulu Spice Dana ne manager Roja muleke kusiriwaza ggwanga muleke kusiriwaza bannayuganda Spice Dana ne manager Roja kino mukikola bugenderevu okuteekawo olutwala mulwane ne Shiba ng'ate mukimanyi mwine eggulire lye mutta mwatta omuntu mwatta muganda waffe kino nze nkyogera sikirumamu amanya nze Simbwa Fred gwe onnoonya n'essimu yange ogirina Spice Dana nawe ekituufu okimanyi twagala otuwe ku tteeka y'amateeka gano nti twagala ne tuwawaabira omuntu era ne tukizuula nti nno ne poliisi yakimanyako nti nno omuntu waffe yafiira wano naye netakikola ki kubanga nkimanyi kubabeera kuliko poliisi ffe omusango gwo nga kati kankumenyere office bwe gye ngenzeemu omusango gwo bukyagubaawo twatandikira katwe twaguwaaba ne tulaba CID n'atuwa AI akola ku fayiro eyo naye omusango guno okumanya gulina ekikyamu ekigulimu nze mbadde mmanyi omuntu bw'amala okuzza omusango nga bwe gutyo ogwa murder case AI oba okola fayiro eno oli supposed gisindika mu kooti egihandling ewa State Anthony kuba ye kooti era state gyatuula fayiro omwana yattibwa ennaku z'omwezi nga 3 ogw'omukaaga fayiro okuva ekatwa okugenda obugenzi Makindye mu kooti yatuuka mu gwa 8 okuva ogw'omukaaga otuuka ogw'omunaana kike ekyali wakati awo kye bali banoonya Spice Dana mu ggwanga yataalimu manager Roja mu ggwanga yataalimu ate nga neyo yennyini fayiro okugenda mu kooti twamala genda mu kooti Makindye ne tuteekawo embeera mu kooti ne tugiwandiika ne tugenda wa state ne tumugamba ensonga bweti ne bwe tulina fayiro twawabidde Spice Dana ne manager we mu nsonga y'okutta muganda waffe naye fayiro lwaki eremedde ku poliisi ekatwe state n'atugamba fayiro tagiraba n'atugana okuba ku poliisi n'abagamba bannange fayiro eriwa bweti ne bweti eriwa wakati mu kupapiriraawo balina engeri gye babivulugavuruga we batusindika mugende wa regional State Anthony naye nga ffe buli bwe batusindika tugendawo tugenda mu kooti bagamba fayiro gyeri teriiyo ne batusindika ewa regional State Anthony ne tutuukayo ng'era fayiro teriiyo ne nziruka ku CID edi kooti ekibuli ne nkuba omulanga mbakulu ne mbagamba basebo tulina omusango gutu ne bwe guti twaguwaaba twawabira Roja ne Spice Dana ku nsonga z'okuttira muganda waffe mu maka gaabwe ne fayiro eri wano kiki ekigigaanyi n'abakulu ne bagezaako okwagala obihandlinga naye ng'olaba wakati awo waliwo ekiriwo waliwo alwana fayiro eyo ekole ki efe ne tudduka ne tuddayo mu kooti ne mpandikira nze mwennyini ne mpandikira kooti ne ngenda mu ofisi y'omulamuzi ekyammalamu amaanyi era ekyankuba ewala natuuka mu kooti bo bennyini bannaffe gye tuwaaba ne baŋŋamba bwe muba mwagala Spice akwatibwe ne manager Roja mudduke wa DPP yagenda okutuwa amagezi yajjo bawandikira ebbaluwa Spice Dana ne manager Roja bakwatibwe niwe muba temukoze ekyo awo mumala budde ne tukola ekintu kyekimu ekyatugambibwa ne tudduka paka ku Kazaus tugende wa DPP ne batugamba amusoke wa regional State Anthony ne tugenda wa regional State Anthony tutekayo complaints zaffe nga tubuuza Spice Dana ayogerwako tegezo musango mugubaddeko nga mugugoba nkugambye tenulina lunaku nze na muto wange sister wange bamuyita Ketura ndoza mulaba abamulaba yabulawo kimukwata mu Farisa agenda asule ku office ya DPP naye twebuuza omuntu gwe tuwabira mu ggwanga taliimu oba gwe twogerako taliimu DPP ye mwamugwamu DPP nga bw'obimanyi olina w'osooka kati batuleka wa regional State Anthony alina osooka ogufollowinga then alyoka agwani agwe madamu DPP madamu Abodo naye nze kyendi mu kugamba bannayuganda oba kyetwebuuza nze mbadde manye gye emisango gikola okunoonyerezebwa ng'abagambibwa okugiza bakwate naye tunaafuna tutya obujulizi oba tunanyona tutya obujulizi nga betuwaabira tuli nabo bweru tutambula nabo ate tugenda maaso bagenda batuwoninga bassebo ne bannyabo ab'ebyokwerinda mwagala naffe tusooke kuttibwa fayiro lwe naakolebwako
President Museveni nze nyongera bulwenzi jabyo okulajana dobozi kola lya bannayuganda abolaba be balina amaanyi agasinga polisi bw'ogikoowola muganda wange nja kulajanira ebitongole bino inamu akasente ng'ogikoowola nja kulajanira ebitongole bino bambi ekitongole ekikuumaddembe ekya polisi temutunenya temutumala mu maanyi mutuyambe mutukwatire Roja ne Spice Dana mbwe mba mugamba nti tumuwayiriza tetulina bujulizi mwe mumukwate mumuteeke mu mboga ffe tubawo obujulizi bwe tulina bwe bunaabanga tebumukwata mumute ekitongole ekinoonyereza ky'emisango DPP's office basebo ne bannyabo tutambudde katuli myezi 8 abantu abogerebwako mu ggwanga tebaliimu lwaki tebakwatibwa ekitongole ekiramuzi bannange mutuyambe temutumalaamu maanyi tugamba nti mu Uganda omwavu takyawulirwa kuba Roja kalanze ebyomusango ne babikyali awo bwe babanga muyina obujulizi obulaganga era mwagezaako okukwatagana lwaki tebakkiriza ne bavaayo ne balaba bazadde b'omwana oba ne babaako kye babawa oba bazadde bayinza okugaana kye babawa naye ne bagamba tubasonyiye oba kivuddeko ne kibava ku mutima okitegeera n'omuntu gy'alinawo omula mirembe ne kibeera nti kuba abazadde be basobola okukkakkanya n'omwoyo gw'omuntu okuwummula emirembe. Of course bagenda kwabya lumbe lwa mwana era nga bamanya Uganda nti babye nnyimbe eri bino byonna kwabya nnyimbe kiba kireeta abantu kulwabya lumbe kujjukira muki muntu waabwe kujjukira nti tebamwerabiranga so kati nga bwe kiri ate nti baalimu okunyulwa ate ndi mu kuyimba ate gundi yaabwe eri ku mbeera ate Roja mikwano gyaffe ate eri mu mbeera so bagenda bafuna abantu be bamanyi ndowooza nti okitegeera bakolagana balabo basobola okukola ki so nze ono omukulu yankubiddeko nangamba nti twandiyambiddwa kati ze tukola t-shirt z'olumba oba kiki ne mugaa kale tukatulabe oba tukola t-shirts ezo n'obuntu byonna ebirala bye tusobolako ebitonotono okusobola okuba nga okitegeera tubayambako basobole okuba kale nga bayita mu nnaku eyo gye balimu. Mukulu Bafana olw'okukwata dansawo Rita ekikuleetedde okuyambako famire byonna bigatte wamu kubanga Roja yakwata omwana oyo nga yagenda nga tugenda ku presentinga ku kivulu kyange kya carnival eyakaggwa so yamukwata agenda na ku show ku preparinga bantu be kwetegeka ne bamukwata mu ngeri etategerekeka nga bine byagundi ava wa mama we adda ku show ne bamuyoola so kati mu mbeera bwetyo nga bo we bayina obusungu obwo obutasooka kulowooza nti naye abantu bangi bavuddeyo ne boogera ku kye twakoze kubanga buli ffe tuli bayimbi buli kye tukola tuba twagala tukiteeke mu audience era tukikolera audience bwe batanyumiddwa yadde mbogamba nti tetukoze eki tetunyumiddwa kubanga eba yasasudde sente zaayo so kati gwe batolina kitwala bwotyo oba olina gwe kwekkirizamu kugenda ne kyewakoze nti nze kye nakoze nakikoze eki nakikoze naye ate va kugaa nti oli yafubutuka bbali aboogereko oli baali mu nteesegana eyali okuba nga abakolera okitegeera naye ndowooza n'asooka n'abasaba deposit bondoza nga omanyi oluusi okunyoma kw'abantu nze oli n'agamba nga tukwatya deposit ndowooza ne bafuna abaki abalala kati bafuna abalala ono sho bwe yaggwa n'agamba kale nalimba tegekedde okitegeera nalimba tegekedde nga sho bwe naggwa gwe ne mugamba kale singa ku sho yo waleese Bafana oba n'oleeta omuyimbi gundi yandibadde yaki yakabi oli nene gye nagamba nti kale ekintu kye nalimba tegekedde kyali kigenda kubeera kyakabi era banne simanyi kwekulya voice note ze basindikira oyo Rita ya Spice Dana ne ya Roja nga Roja agamba nti gwe kirita tujja kukuba ojja kutusasula ne sente zotamanyi muwendo bw'oba tovudde ku brandi yaffe eyo eno si brandi si eziri ez'aba Bafana gye mwakola kijjukira Roja abo bonna abaana bonna baava mu Magic Town baava mu kibiina kyange so nengamba ono guy kyogamba nti ne bwaba anyumya nga ffe nga nze Roja nwanisiriza ebbanga ne muwe emyaka kati giweze ng'ena okitegeera naye nga ebbanga eryo nze ndimala kuba ndi muntu mugumiikiriza njagala kumanya omuntu atuuka ku kukola omuntu nga nze Roja byazza nkola byonna byankoze omuntu atuuka ku eyo aye asasulwa atya gamba njagala ndabe Katonda omuntu oyo aba akola ki gamba kiba kitya mu nsi njagala okuvaamuko nga ndabyeko ku mazima nga bono gamba nti gundi namulabira ddala nga nziba naye njagala ndaba omuntu ddala gwe nalaba nga nziba kyekisinga omuntu kakonze naye mba simukubye nga sina kye mmukoze kyenza ye Katonda bwe ndaba omuntu ng'oyo nga ye just ayina akola ki gamba bebitwata n'okuggwamu amaanyi n'ogamba oba Mukama Katonda taliiyo okitegeera kubanga olabire dda nti omuntu oyo ekintu kyakola nga gwe tokimukolangako ate akola ki
because abantu abo balukujjukujju asobola okubeera bwe nakogeddeko kinagamba abo tubasula tugenda genda nti ffe byonna ebisinga tubikola ng'oluusi tukwata abantu bujega okitegeera oluusi ng'ofuna experience mu kuyiga abantu bali batya abantu bali biki kubanga research ezo zitwekya n'okuyimba abantu nti abo be bantu baffe akuwaanira wano n'avulugira eyo kati abakyali baffe amanyi okukubira essimu n'akola kino mwana ate twagala tuwandiikireyo akayimba twagala okole booti okitegeera ate ne bamaliriza nga ate omaze obbakolera ekintu ate najja olina kubira essimu naga mwana muyimbi munna akoogerako kino akugamba bo baliwo okukyankalanya abayimbi abo mulaba nti tebakwatagana abayimbi abo bakwatagana naye kitulete okubanga tetukwatagana eri abantu abali mu industry abatuletera oli najja n'agamba ono nti omanye kiriwo gravity nti mwana kati nze lwo gyali antabula ne gravity okitegeera nga yinza okusindika voices ziraga nti gravity wambwa nnyo akwogerako bino ate n'akulaga nti nate nawagamba gravity wambwa nnyo nza okusindika bino ebintu kugamba nti ey'example yokka yange nga ne gravity oba n'abayimbi abalala biseera yembeere y'abantu abo abali omwo munda bamenya industry ne baleeta abayimbi ajja n'agamba kino n'agamba oli kati mwe ne mwesanga nga omuntu omu yaliko obuzibu lwaki temukwatagana nga yaliko kajiko nattabula so mu mbeera eyo ebintu ebisinga byonna tuba tuyisa amaloboozi gaffe gano ebiseera ebisinga ne bw'oba tozze mu kufuna kuyisaawo ddoboozi lyo at least lisigale nga ne bw'aba mwana wa asobola okitegeera nti oba waliwo omuntu eyali akulemesezaako okulaba enjuba oba omuntu yakokota omugongo gwo oba omuntu yakulemesa obulamu omuntu yafuuka sitaani w'obulamu bwo bakimanye nti yaliyo era byonna ebiba bikulemye okukola bakimanye nti nno tebyakulema bulemi kukola byakulema because waliwo omuntu eyali emabega w'okulemesebwako akulemesa okukola ki ng'era bw'olaba abantu bwe batuba wano okubaako kyokola okweyagalira mu Uganda olina kusooka kugifulumamu n'ogendako e Bulaaya naye bw'oba ng'ogyeyagaliramu wano olina kuba ndooza ng'ova mu famire ziri ezikulembedde ezisooka okunyumira Uganda n'ogamba n'ekituufu ensi enyuma kuba ensi enyuma bannyabo ne bassebo naye kyekyo ekireeta abantu okuba nga bonna banoonya bwenkanya nedda bannange tukoleko tuti oba mu byabufuzi oba mu byaki abantu baba banoonya bwenkanya ate obwenkanya obwo bwinatuuka mu ggwanga lyaffe nga Uganda abantu ensi lwegenda nnyuma nga tumaliriza olumbe lwaddi era sibula nga tetunaba kusinabata bannayuganda mwena gye muli mbasaba muveeyo tulwanyise ebikolwa ebikyamu webite mu nsi yaffe muleke kubiraba ne musirika abayimbi nawe ng'omanyi kino kibi okivumirira wadde oli muyimbi munno baako ettaffaali ly'oteekawo laga nti kibi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako.